Beyond the newsroom, where untold story is revealed. General Museveni adukidde ewa Vladimir Putin owa Russia. Bino nno byewuunyisa kyenyinza okugamba nti video soko gyempere like musajja mukulu amanyikiddwa nga Madowo Kyakoze jene Muhoozi kaine rugaba nkoko baana ate sibirungi ku luuyi olwo mbeera ki etuuseewo ye abaffe Madowo kiki ekyo eky'amaanyi kyakoze jene Muhoozi kaine rugaba ate era byenkuleetedde Muwanga Kivumbi ateekeddwako gwa butujju Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ate era byenkuleetedde Muwanga Kivumbi ateekeddwako gwa butujju ani yakipulaninga kivaawa ye abaffe kijjire kineeno kyekiri emabega w'omusango guno ogw'obutujju ogukuteereddwa ku musajja mukulu ono byonna mbikukuŋŋaanyiriza osobola okuba nga obifuna ku mukutu ogwa Beyond the newsroom nzadde niyakuweereza n'obuwombeefu obw'ekika ekyagulu nkusaba video soko gyempere like wejwa like ejja kudduka emisinde mingi etuukekubulisa kino asobola okuba nga ate yagifuna ate era nkujjukiza Tibwegubanga gwe mulundi gwo gusoosola video zaffe njagala okusaba gwe mugana nga ndaba nti twegatteko mu butongole ku mukutu guno ng'osubscribinga bonaabo subscribinze atojja banga ofuna amawulire gonna nga bwe tugateekayo. Yes, regardless of story no tugikoza akadde nga katambuddemu naye munzikirize nsobole okuba nga ate byonna mbibatuusaako nga bwe nneko meeting okulaba nga mbaweereza bannayuganda ate mwenna. Kale njagala kuwa video eno wano kankuwe ati sobola okubanga obiwuliriza tutandikirewa kale kasooke nkuwe wano eno ku baana ebyekalungu wano ate tweyongereyo. oyogera kikumbeere baddewo omanyi omufu yenna bw'aba naafa naafa olumbe lwe lutandika bano abasajja bajja wano ne bakunga olumbe nga bakungula munnaabwe kakati ekintu kiwedde bakyabizza nti tewali kukabala kyekibadde munda ebokisi zamenyeka mukaaga ebokisi mukaaga basanze zamenyeka dafesimanyani yazimenya naye ate tulidde baga nti bebadde bakuuma wano tetubadde tetubeerawo kakati abo bagamba nti tetumanyani yazimenya naye obaga nti batandika okuuma wano ku lwomukaaga kati ate ntusanga nga menye kati tumanyi oba bakuumi banafu kati tukakasa tuti ezekalungu east zo zityawo zirabyeko ezekalungu east gye ziri naye nazo ku lwokubiri nakyo kiggwa omuzeeyi omanyi baffe ebiri baba baagala balemere ku nsi naye bafudde ogwokubiri tuli tiimu Sewungu tuli tiimu NUP tuli tiimu Katanyi tuli tiimu Ambuleera tubadde tetunnaba kufuna ku ssanyu akalulu kawedde ffe luli twamunaaza kati twamufudde namagoye ate tukyamubonereza era ne bwakoma okuba tumuvunaana teyeetonderanga bannakalungu kyaba kuyabba akalulu ka musoke ffe buli lwajja nga tumuswanyula kibooko okumubonereza akalulu ka musoke keyabba ne kati twamuzeemu ate kuva waabwe Lwabenge twamukubye Lwabenge n'ebyenda ne bimwetokota tetugamba bannakalungu nti mwebale. Abantu b'ekalungu njagala okubeera nga nkutegeeza nti olunaku olwaleero bafunye essanyu. Jjukira nti nno musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Sewungu yatwalibwa mu kkooti naye nga mu kutwalibwa kwe mu kkooti omusango gwavunaanibwa si mulala wabula nga bagamba nti ono mu kubala obululu wandibanga waliwo obumu obutaagenda bulungi era nga bo kye basaba obululu buno buddibwemu okubalibwa. So njagala okutegeeza gwe muganda wange oba mwannyinaze andaba era ngoberera bwe bityo olunaku olwaleero kkooti egane tebasobola bala bululu nga mulimu box already ezaakoze eki ezaakutuka ezitalina seal. Anyway ebyo nno bwe bityo bwe bisobodde okuba nga bitambula. Kaakati
bwe manga mbitadde nno ku mabbali ye Honorable Sseungu Gonzaga naye bw'ati bw'agamba. That I know where I made mistakes regarding my votes. This man will not have given me that margin. Obviously, I just appreciate my lawyers. They have done their role. By the way, this matter would have ended in massacre. If you have been following clearly what happened yesterday with the Nkeletanyi issue matter, where did they file from? It was also another PO. We had the same PO, but at the end of the day, we have come here. I want to tell the public that we don't go in parliament to look for money. We are there for legislation. And at one time, I'm leaving this constituency for somebody else. But manipulating your victory is very dangerous. I want to thank my lawyers. I want to thank you, the reporters. This is what has happened. We shall wait for what comes on, and we shall continue with it. We shall see this coming. I did it because for me, I've been in politics. I've never gone to court by in my life. I haven't gone to court. Not about traffic offenses, not about driving while drunk. I have never been to court. This is my first time to be in court. For those who are experienced in the court, can tell you how they struggle with the courts of law. My only role I do in court is representing my clients. With this, what does it speak about the integrity of the process? The integrity of the process is so funny. Because let me say this, you know what's happening. If someone is standing as a member of parliament, Kalungu West constituency, I'm not bad from even getting NRM supporters seconding me as the 10 seconders. Because there is no quorum for political party for seconders. They only need your number. Secondly, you've seen what has happened with the Electoral Commission. Our almost 15 members of parliament who were due to qualify in NRA, in NUP, were all disqualified, that they were lacking this, the name numbers, signatures, and all of that. Now here we are with people tampering with the boxes. The integrity. Me, I'm still firm, and I believe that I will continue representing my people fairly until I hand over to somebody who will take the mantle from me. And you go, take time and visit Kalungu constituency now. People refused to vote yesterday because of me. They were all hungry and they were disorganized. They were all discussed, saying we cannot allow this. We gave our votes, and they are seeing what happened. They are crying. On your independent view, who might be responsible for the tampering of the ballot? Is that my role? Have I been sleeping here? These people have been here for almost 10 days. Their mission has collapsed at the entrance of the game. They know what they were doing, and they have been saying it all around. So, Honorable Gonzaga Sseungu ayogedde ebigambo bibadde bingi. Agamba eky'omukisa omulungi kooti ebiganye eby'okuddamu obala akalulu. N'agamba naye yeewuunya n'okwewuunya kompetita we gaapu eyo yasigalawo kiteekwa okuba nga alabika obululu bwe yali yabukwatamuko. Era ye n'agamba nti tabeerangako mu kooti ng'atwaliddwa mu kooti nti awoza musango. Emirundi gyonna gy'adde mu kooti abadde awolereza ba clients be nga munnamateeka. Era ye agamba nti bannakalungu bamusindika mu parliament si kufuna nsimbi oba kwegaggawaza wabula okukola amateeka n'omulimu gw'omubaka wa parliament omutuufu gw'atookeddwa okubeera nga akola. Oh, wow. Lale Madowo munnamawulire wa CNN atabukidde gino Muhoozi. Muhoozi amubulookinze ku mukutu gwa Twitter oba X. So Muhoozi finally blocked me on X. He says it's because I'm a traitor. I'm Saliti. And I consider that a compliment. Let me explain. The role of journalism is to speak truth to power. It's not to be praised by power. It's not to be friends with power. Muhoozi is a powerful man. He is the chief of defense forces in Uganda. He is the president's son. The military chief who has been bragging about killing 30 NUP terrorists. NUP is Bobi Wine's party. He said he wants to kill Bobi Wine. The first thing he will do is take out his balls. That is the man that says I'm a traitor. I think I'm doing my job, covering Africa accurately, not positively. Lale Madowo agambye ye nga munnamawulire tekimwewuunyisa. Muhoozi tweetinga n'agamba mbwambulookinze. Tekikola makulu kubeera tekimwewuunyisa kuba omulimu gwe nga munnamawulire kulaga ebyo ebituufu ebikolebwa so si kuwaana bali mu buyinza. Akimanyi nti bali mu buyinza era balina amaanyi nti Muhoozi wa amaanyi nnyo.
era nga bwazza tweetinga nti kati bakatta abannuupu bawera mu 30 n'abalala bangi bakyabalina almost 2,000 balambirira. N'agamba ebyo byonna babikola kubona omutabani wa president n'ebigambo ebirala bingi. Naye Madowo yagamba nti wali okubeera nga alaga ebyo ebitalabibwa mu Afrika yonna ng'abiraga ensi basobole okubeera nga babimanya. Era ogwo gwe mulimu gwa munnamawulire. Tweets zibadde nnyingi ezizze ze ngenda okuba nga nkuwa mwattu oba wattu ozerabireko. Kankusomere zino. Waliwo wano yagambye, from now on, anyone who declares Bobi Wine as his or her political leader must be annulled. Then najja n'agamba, my orders stand with the force of the commander-in-chief of the state. N'agamba, so far we have killed 30 NUP terrorists. We have arrested over 2,000 hooligans that Kabobi thought he would use. We have castrated at least aine namba yabo bagamba abalaawe be bakalaawa wabula ebyo bye bimuku Madowo byamuliplayinze. Muhoozi n'ateeka ku X n'agamba, why don't you call me my name Lali? How long will you kiss the Mzungu's others in the US and the USA pretending to represent us? Zize nno nga ziwerako tweets z'omukulu ono. Anyway, simanyi ki gwe kyolowooza, naye eyo Uganda bwetyo bweri. Njagala nkuwe wano katambi kano kannambooze ng'ayogerako eri General Muhoozi ono. Yamugambe bw'ati. Mwanyinaze Muhoozi, erinnya lyo lyogerwako litya mu bintu bino ebibi? Ati 50 bw'oba tolina amagezi oligafuna ddi? Nze saagala nakwogerako by the way, kuba tolina na musango. Bano abakola ekyejo ne bakulowoozesa mbu nno obuyinza busobola okuba sexually transmitted from a father to through a mother to a son. Kola ebintu eby'ensonga, jangu naawe osaba akalulu abakwagala bakakuwe. Ndidde nnyo, olaba oli musajja mulungi nnyo, oli mugezi nnyo okutusinga, bannayuganda bakwagala, baagala ne kitaawo, jangu obasaba akalulu obulungi bakakuwa okatwale. Ebyo bigambo bya Betty Nambooze bakireke. Byonna yali abiweereza si muntu mulala wabula omukulu oyo. Olunaku olwaleero President wa Russia avuddeyo n'aweereza ku munne Yoweri Museveni obubaka obumwoyozaayoza. Russia President Vladimir Putin has congratulated Uganda's President Yoweri Museveni on winning a 7th term in office, which extends his 40-year rule. Putin also expressed hope that Museveni's re-election would boost mutually beneficial bilateral cooperation between Russia and Uganda. Russia is the first major global power to congratulate Museveni. Through many African leaders had already done so. According to the final result, Museveni
ow'emyaka 81 won 71.6% of the vote. His main rival opposition leader Bobi Wine won 25%, but he rejected the result, alleged irregularities in power. Since 1986, Museveni is expected to rule until 2031, with his supporters citing stability and economic growth. Critics accuse him of clamping down on basic freedoms and targeting opposition leaders. W Africa reports. So Vladimir Putin avuddeyo n'awa munne nga bwe bali n'amuyozaayoza otuuka ku buwanguzi munnange. Kati kankuwe vidiyo ya Muwanga Kivumbi wano mu kkooti olwaleero. Secondly, that you caused the serious damage to sections of Butambala, Gomba Road, motor vehicles, numbers UBM 6142 Toyota Land Cruiser, UBH 333U Ford double cabin, UB2 496Z Subaru, UAV 378H Toyota Raum, and the UAH 033X Toyota Spacio, which acts directly resulted in the death of 7 people, to wit, Nagai Sara, Nabukenya Aisha, Nampereza Mire, Nakanja Koruth, Nsam Abdul Nuru, Miro Shafiq, and Basaliza Davis. Those are the allegations that are put on you, Mr. Honorable Muwanga Kivumbi. Munnange ebiteekebwa oba emisango egigambibwa okuba nga givunaanibwa Muwanga Kivumbi mulimu omusango ogw'obutujju era ateereddwako omusango ogwo omuli okubaako be batta gye gimu ku misango egivunaanibwa Muwanga Kivumbi olunaku luno olwaleero. Kankuwe video namba ne anyway nga sinnagikuwa kasooke nkuwano ku Honorable Shamimu namba sawa n'atubuulireko ko ku bibadde olwaleero kati ni wano. Okungamba nti njeyo polling station 3 zokka zemba nkozesa okuverifyinga results zange zemba nsinzirako okugamba nti bagenda okulangira. So tuli wano tebanaba kutulangira tebalina kubalangira ekikawempe naye tetumanyi bwe bagenda okulangira byebimu n'ebyo byetulina kubeerako. Nina essuubi kubanga abantu bekawempe batuuze bwe nabazeemu mu kutubu bwe nafunye ku polling station n'embugatta n'abadde empeso omutwalo 16 yabadde anziridde owa NRM ng'alina obukumi 38 mu kyeyako abalala. So bagezezaako kakwatamu naye nga badde oyo Shamimu namba saaki ekigira kawulisa ebya Shamimu nambasa mubiwulidde kibali mu kukola ne wabali mwezi. Njagala okutegeeza nti bali mwezi ali 12 avuganye ali mwezi atoweni ale ne bakyaganye mulangirira. Kankuwe story namba 8 ez'emisana oluseregende lw'emmotoka zino lugobye ku kkooti ya Butambala wakati mu by'okwerinda kw'okomya amaaso. Emmotoka ez'ebulunguddwa abasirikale ab'ekitongole ekirwanyisa obutujju ki Joint Anti-Terrorism oba JAT ze zireese omubaka wa Butambala era amyuka president wa NUP mu Buganda Muwanga Kivumbi mu kibangirizi kya kkooti. Omubaka Kivumbi atwaliddwa mu kaduukulu ka kkooti era ng'awerekerwa bammundu. Eno tebamubandazzaayo yogayoga mu kkooti era omulamuzi Deogracius Sejjemba olukalidde Kivumbi n'asimbibwa mu kaguli.
omuwabi wa gavumenti mu musango guno olw'ekyo bikole alumiriza Kivumbi n'abantu abalala abakyayigibwa nti wakati wange ennaku z'omwezi 11 ne 17 omwezi guno ekibibi n'eggombe mu Butambala nga balina ekigendererwa eky'okutiisatiisa gavumenti baateekateeka okulumba poliisi y'ekibibi n'ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Butambala. Property carried out acts prejudicial to the national security or public safety, to wit, that you orchestrated and executed a violent attack on Chibibi Police Station and the Butambala Electoral Commission Tally Center. Kooti etegeezezza Kivumbi nti embeera eno yaviirako abantu 7 okufa okwali Nagayi Sarah, Nabukenya Aisha, Nampeereza Mire, Nakanjako Ruth, Nsamu Abdul Nur, Miro Shafik ne Basaliza Davis. Omulamuzi nga tannamusomera misango gye mugguddwako, Kivumbi asabye kkooti emukkirize asooke ayogereko ne bannamateeka be era kkooti eragire bamuwe n'essimu ze, kyokka ng'oludda oluwaabi lumutegeezezza nti essimu bakyazeyambisa mu kunoonyereza. Bw'atyo omulamuzi n'ayimiriza buli kimu okumala essaawa nnamba Kivumbi afune okukiikirirwa okulambikiddwa mu mateeka. So we are standing over the matter until 4. Nga bakomyewo, omuwabi wa gavumenti agambye nti essimu ze tekisoboka kuzimuddiza mu kadde kano kubanga bakyazeyambisa mu kunoonyereza, wabula nga ne bannamateeka be babadde tebannatuuka. Bw'atyo n'addamu okusaba essaawa endala nnamba kisobozese bannamateeka abo okutuuka, wabula omuwabi wa gavumenti n'alinnya mu kyoto. Kivumbi alemeddeko n'atuuka n'okugamba kkooti nti mwennyamivu olw'okuba nti ye yafiirwa abantu mu maka ge ate era yavunaaniddwa obutujju. And where the victim and the accused and for all intent I'm a victim of all those things you are saying, and the accused where even the death occurred in my house and all that stuff, and here I stand to be accused of terrorism. They require to be a stupid so that the public may get to know really what kind of. Wano abadde ng'asiwa ensano ku mazzi era ekiddiridde omulamuzi Ssejjemba kumusomera misango n'amusindika ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogujja ogwokubiri. The charge is terrorism. They are saying that you and the others still at large between the 11th and the 17th of January this year, and they remind you pending further investigations. So you were remanded until the 3rd of February as they continue with their investigations. Embeera ebadde nzibu ddala mu kaseera kano anti Kivumbi bakira abadde atambula nga takaligiddwa abasirikale b'amakomera bamwefuze okutemya n'okuzibula nga bamutaddeko empingu. So, Honorable Muwanga Kivumbi, omusango gumutereddwako gwa butujju. Agayi bannaye, nze gwe battira abantu mu luggya lwange mu nju yange. Sebo kati poliisi ziri mu maka g'abantu. Nvunaana omusango gw'okulumba poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda. Ndowooza mubiwulira. Buli omu waali asabire munne. Bannayuganda bannange, twesabire. Twesabire. Kale tonaddiŋŋana nga gguludde nakkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.